This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Kali akabozi kange ko wabadde onyumiriza ko tampadde. Aka President Museveni we yajje Lwesamba omupiira na kivubo. Obuuza nga bitekisi. Yasamba omupiira. Aha. Ne nga bwagulinnyako abanamulumba basengekeddwa. Okusengekebwa batya. Omuzannya alumba president nga yaguyina sibuli omu. Era ogba oli mu kisaa. Kuba endobo. Era tone sempi gyo bali balina musiba. Yawaguza najja agumujja kuba munoonya. Ayagala olabisa omukulu. Awo yagira nga aliko shot 7. Yali na kivubo. Nga namulumba asengekebwa n'ogenda ate bw'ogenda togumujjaako akusala n'ogwa. Ego za n'obukulembeze bw'eggwanga. Kusala n'ogwa naye n'ateeba. Kipa yagweno. Nenywa. Enduro. Era nze bino byonna bagamba nti nno omugenzi Amini yawangulanga emmoloka z'empaka n'enkigwamu. Kati tewali yamuyisanga. Ng'avuga n'ayitawo yekka. Wavuga nga gwe kennyini weefuule ekukuba eno kataka naye nga toyagala genda. Kati gezo oyisa otegeera ensi eno oba onotamu okuvuga emmotoka. Owaaye! Leero nga muli busy. Ono siye mugagga wange. Emmotoka eno Jose bulungi bagikwatamu eri yonna wansi. Bagitereze. Kamalala omugagga wange ono wano. Ng'oli mweraliikirivu. Kasuku. Nabye benzi yo wali ne ŋŋamba. Ugamba oti. Ng'ombuzeeko. Kiri kitya? Awaayi si byangu. Oluuto nga lukuggwako. Si byangu. Kasuku. Kiki? Obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula. Buleka bugenda bukyankalana. Bukyankalana kiki obuzibu ki? Ndi mu katubagiro ka byasimbi. Oyagala ssente? Njagala ssente za bwangu. Buli wengezaako kugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo. Naye kati lwaki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku? Tofaayo jangu kutwa. Tugende kati kwe yagimanya nti ekyo kiwedde. Kiba kiwedde. Aji tutuuse we wano. Aji. Ogirayo Delta Cash. We wano. Delta Cash. Basanze wano naalya. Ku kizimbe kiriko Children's Clinic. Omanyi njagala ofune ssente. Olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Nalwawo. Nalwawo ate bali engeri gy'onyumira mu benzi yo. Onaze kwewola. Kibadde kitya? Njo sikimanya nga toli musajja mugezi. Okitegedde? Ontaasizza nnyo okimanyi bangambye ebintu bitono nnyo. Just logbook. National ID. Bank statement. Bank statement yokka. Mu ssaawa 10 nezi. Ndakuba nga nfunye ssente. Ssaawa 12 njokuba nga olina ssente. www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna ssente ne zikusanga. Okitegedde? Okimanyi nti bangambye emmotoka yange nsigala nvuga. Emmotoka bagisigala. Bakuteeramu tulaka n'osigala ng'otambula nayo. Kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba oluse. Tewali Shukra Herbal Solutions ekatwe beba kugumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga bakozesa eddagala ly'obutonde. Gw'atawaanyizibwa infection jangu ofune infection pills mu bunnambiro. Gw'omukyala ayagala okuseereza erigenda emugga jangu ofune ka wet and sweet ne ka moss squat owone okwogerwako nti emmere gy'ofumba yeesirira ate gwe ataakyalira nsiko. Twakukoleddeyo ka pulling oil wabula tulina n'akasenge akateeketeeka obulungi omuli ne basenga abakugu okukuyambako. Nawe omukyala ayagala okukola kibiini bw'aguuga twakola
yakoleddeyo ka clit oil k'osobola okweyunira. Omusajja gw'ofuna yadduka, tulinawo kaggoonya abe nga kuggwe kwafiira. Wabula Shukra yakoleddeyo ne ka superlock oba kayite nkusibidde awo. Ate ggwe omwami ayagala okuwangaala mu kisaawe, Shukra yakuleetedde ka stamina booster ne ka strongman. Wamma bakutende nti omupiira gw'osamba tegwetaagako VAR. Ate n'ekyenjawulo gw'atayagala by'amasabo naye ng'otawaanyizibwa amajinni oba ng'okozesebwa by'otategeera. Jangu ku Shukra Herbal Solutions tulina Shaitwan Killer, Zait Zaitun, tulina Mukaali, Perfume Majimuwa, weesiiga eddogo n'amajinni ne bigenda. Byonna ojja kubisanga ku Shukra Herbal Solutions. Tusangibwa e Katwe kumpi ne Pure Waragi. Osobola okutukubirako ku noti 751 84 43 oba noti 777 74 85 73. Shukra Pure Herbal Solutions. Ari ruzungu kade kazo tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndyakuno arabura babaddi abakyala wele somoyo manyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Biblia mu detergent. Waliwo wanagalie munda y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Buli omwezi nga gugwako kaziwe kapo mufuna. Neto wayamuko embeera nga bwe yimiridde mu ggwanga. Nsanyusa okukulaba. Nange kasita otegeddewo eno ye office yaffe ssebo wano we tukolera. Noze ekifo kirabye. Olabye nti kyanjawulo kirungi. Emiti empewo siza ddala eri ey'obutonde. Sibya SC. Sibya SC. Naye omanyi nti abantu abakola pulaani ebifo bino ebirina pulaani ebitalimu nti zimba nga bw'olabye. Omuntu aba n'emiti gye ena mu kikomera n'oweeri 3 n'oweeri bwe gyegatta muba mu kibira. Gw'atunula eri olengedda nga basajja bali mu kibira. Butereevu. Naye nga miti. Naye bano abagula poloti bano kati nange bwe nali edda nga nkyali ffala. Bw'osanga ewantu watali nnyumba nnyingi ogaate wannakula. Oyagala nga buli lubalaza lutudde ku lunnaalu. N'ogamba waakula muntu ku muntu nga tomanyi nti oguze mu salaamuzi. Naye oba tugenda kukola tutya mu Uganda. Tewakirowoozaako ekyo. Kumpi nagulidde ddala mu katawuni mwennyini muntu ku muntu. Kumbe oguze mu siraamu. Ebyo oguze. Ogenda okugirawo tiwayiseewo ebbanga ng'olaba wano tewakyuka eri ewalala abantu bakola ki? Gye baagala. Beeyongerayo. Eri waliyo pulaani. Kale gwe wagule wa pulaani wano mu siraamu. Kale betyo bwe tubeera guno mwezi obadde wajja. Diro mmeka. Twaliko guno naye ndooza yali last month. Twali guno ndoza agutandika. Naye kati akantu wakayingirira ddala. Gowa mu binyingiza. Ate batya. Naye by the way njagala kwebaza Seimo. Seimo si yakutunuzaamu kamera yawo buntu buno. Gundi yasooka. Yes before. Namulaajanya nno nga nimubuuza ngenda kwogera ki. Onjagaza. Naye yalabye eddo inamu emboozi. Nenzija ne tuginyumya. Guno omwezi yes before yali mukambwe eri abasajja bange. Yali ayagala kuyoola bayoole. Naye muto wange kye namugamba. Buli lokola story. Okkirizanga ne baginyumyako. Empozi naawe baakwogerako. Teriyo story. Gye bakola n'ogiteeka mu lwatu. Nga si yakuteesaako. Ayo tewa story ate ne batitambula. Abeera alina kukkiriza. Ne bagiteesaako. Story yonna bagiteesaako abantu. Teriyo story okujja ngo ayagala kwekkakkanya kufuuka ate mutono. Naye omuntu nga
munene mawulire story yonna gyakola bagiteesaako bas. It's been quite an eventful month. Lot has happened, but yeah, here we are. Omwaka gugwako kapo. Tujafunayo shenda alegalawo omwaka egi emu ne kapo ndowooza tujja tunya current affairs then to recapping n'omwaka. Omanya abantu bwe bagwa gutandika omwaka okola plan y'omwaka ogujja. Mu gw'omukaaga tuba mu first half. Nosooka ogamba kitambudde kitya wano. Kigenze kitya. Kati obudde buno tuli mu extra time. Wetuli. Netuli mu kumaliriza byo wagamba nti ojja bikola. Naye abantu nze nga bentero bagamba ebintu bya mirundi ebiri. Abakyali abato mukole kuba ogenda ogiraba oti. Kuba gino emyaka ogiraba omuntu bw'omugamba nti January tumubaddemu juzi wano ayinza obutakikkiriza. Ate era omuntu bw'omugamba nti just yesterday bw'otunula tubadde wano nga twakava mu bululu bwa COVID. Oli bw'omugamba nti emyaka 5 gigenze takikkiriza. Okubisa boti emirundi 10 gibe emyaka 5. Okitegedde? Omala kutuula boti n'ojjukira isima tokyamulabako ne twalonda naye. Yaliwo. Mirundi tokyamulabako. Katoto mulabako n'ogamba naye nga bibadde mu myaka gineemeka. Era naadde ngamba mutyane mga naye mutyaba. Humanyi nti ne flash. In fact, example gyentera okuwa abantu eri emu. Olunaku olwaleero Shalom ayingira buyingizi myaka egi ebiri mu Limelight nga ali mu bino ebyaffe. Naye omuntu ayinza okugaa nti Shalom namulaba dda ng'akola ebya YouTube. Nedda abantu kakati buli muntu akola ebyensonga ensi neemumanya. Abantu bagamba wadda. Abantu bo banyo abalemererwa be bato. Ekyo kyo bakikwata bukusu. Buli eyalemererwa oyo muto. Buli alina kye yakola mukulu mukadde. Ekyo kyo era kati nawe kasuku bana ati n'okugamba. Bagamba dda batandika dda. Nali mu primary nga mpulira kasuku akugamba ayina emyaka aga. Saasatu. N'omugamba mukwano kiki? Nze nasangako omusajja w'emyaka 6 gyalinga 5 n'okusoba nga nsinga obukulu. Nangamba oleseko indicator. Zijjese zitya. Ozirese zimyansa. Tekisoboka liza atateeka mu ddabo. Vuga ebyebi. Nasanga omusajja nga ali mu myaka 5 n'okusoba. Nanga mwami kazibu. Nansanyusa okulaba. Nangamba twali bato nga taata anyumirwa ennyimba zo. Kati atondo. Kali ndowooza akamangu ago olina emyaka 2. Kajali giwera. Wato wekaaga ekinaala baba yantwala we. Mbuze taata we yazinyumirwa nga bo bato. Kakati abantu bo bwe bato. Nene ekera omuntu okumanga tukula mangu. Bw'obanga oyagala okumanya nti nno ku nsi kuno tukula mangu obudde buyita butono. Wejjukanyaamu mu budde bwo nga okyafuuyisa ku buliri. Wakayita ebbanga ddene tulabanga kati oli musajja. Ate waliwo emyaka wakati w'emyaka nga 2 n'emyaka 32 awo. Emyaka gidduka 10 awo. Anti ng'otandise okunoonya ebiruubirirwa byo. Wano ng'okyali okuva ku lunaku lumu paka ku myaka 18. Emyaka tulaba girwawo twagala kulya Christmas na Eid twagala nnyama. Mutereevu. Wagwe tebikwatako sigwa bigula. Kakati bw'otuuka eno 2 n'okusobanga naawe bakugamba nti nno owaye tuteeseteese tutya. Munnaye wulira omwaka gwanguwa. Nga twatuuse dda kumulala. Kati nze ssaawa eno ndaba abaana batandika January juzi. Kati bawumudde baagala fees. Bawumudde baagala fees. Hate kati era naadde ntudde awo nga mbuuza muwala wange ne mugamba oli mu kiraasi ki? Nga ndaba ebintu entambula gye bitambulamu. Omanyi oluusi twagambanga bazadde baffe ng'akubuuza nti pozi oli mu kibiina ki naye nga buli taamu adde asasula fees. Mwami Kasuku ogenda kutuuka n'okubuuza nti erinnya ly'eddala gwami. Boona abaweza. Olwosoba omanziiko mulyakika. Ng'ali ku live. Bakubuuza bagamba omwana we erinnya eddala yaani. Ng'omanyiiko lyakatende. Eryammwe ery'ekika. N'omubuuza kozi twakubatizaani. Ate waliwo ne bana ababuuza oba kati mbirayo bino mu bukulu nga kojja ajja n'abuuza bali pozi ogwagwani. Nze mutyaba
mama we ya ng'akwawulira ku mama kuba oli amumanyi nnyo gwe n'onyiiga wano akubuuza ekyo asobola otegeera muli obwana nga 40 abaana bakyuka n'okukyuka muli awo omuntu omukulu akula atakyakyuka omwana buli wakula akyuka n'omwe kati jjukira mumaze omwaka mulamba temulabagana nze nali ku live ku TikTok kati ngejira ndowooza ebintu bingi ne mpita abaana kati gwe pozi gwe gwani nga nange neerabidde kati ekyo bayita okukula abaana beerabira ne boozaala neweerabira muntu asobola okuyita nagundi asobola amanya nga 8 gaagakutumako omu naye gundi jeni nasooka ayogera amannya awo n'alwana nago naye nga aliwo wajja nga teyeekakasa bulungi bisembayo naye abantu abali eyo balina otegeera nti omwaka gudduka ekyokulala n'akatini k'ofunyeeyo tulina mu Uganda tulina ekizibu kimu eyali asula mu nnyumba y'emitwalo 3 mu Mugotteko baapugradinga n'ayingira ka apartment ye takibala nga achievement naye ng'ebeera achievement obeera olina tofaananye nga luli oli omusanga ng'awoza nti nagulayo akataka eyo eruweero akataka kakugamba eka namba olw'okuba ye yeepimidde kwate ono gwalaba alina 1,500 ekyanja ey'ebibiri okitegedde so those small steps you make tandika oza appreciatinga bw'otandika okukola resolutions byenja okukola omwaka guno ng'olaba tebitambula biveeko ate munnaye siteeka mwami Kasuka omuntu agaggawala nga takuŋŋaanyiza ssente ibutereevu abantu olabanga buli lwofunayo millions 10-15 n'ogulayo akataka ye muntu gwatuuka n'atuuka mu myaka 5 ng'azitowa biliyoni z'essente nga tazikwatangako kati ettaka liringa gye yaligula nga gyayita ekyalo nga waakula nnyo naye abantu ate bazigendamu ne bazikyakalamu nga laba ng'ezitalina mugaso omuntu eyakwata n'agula ekintu mu mwaka oguwedde kya bukadde 3 si kya 3 kati kya 6 oba 8 kituufu yazirya n'azikugwera mu lubuto n'azikyakalamu oba n'aziwa bamaama tina bakazi abo bakusobola ate abantu ekibaba omanya apartment ziri mu magulu g'abakazi ng'omuntu mwalina apartment ye eri omu lwaba tebabawa lisiiti wanditegedde nti abantu yazimbamu ayinamu enju z'abapangisa nga zonna yaziwayo naye nga tategedde waliwo omuntu nga lunaku ayenda obusawo wa seminti 5 buli lunaku esatu 15 ate nga bamutenda butagaba ssente obukodo obuli kwoyo sajja mufuta bannanga atavaako yadde 10 ensawo ze zeseminti ezi zigenze naye nga sawa alina ekisingewo zikuŋŋaanyiza omwaka gugwako nga tuleera yeetikka ate ozijukiza oli eyagamba nti singa tonywa bbiya buli cupa gy'onywa ya ssente besti mu myaka besti obeera olina ekizimbe oli nambuuza onywa bbiya nti nedde ekizimbe kyo kiriwa kati ffenna tulina ebitwala ssente naye towepankanga ku bwenzi mwami Kasuka obwenzi kiralamu obwenzi tebabwepankako obwenzi bwa layisi wa mitwalo 10 ate no 10 ng'oli munaku era nti akalumu keegi abaana eno bayita emitwalo 25 emitwalo 25 kati nze nina musajja wange yaŋŋamba omukyala alina okusooka nampandikira sitayiro z'anaakola nina okukakasa asigenda genda eri kigenda genda eri nzeko abasajja ennaku zino bali ku value for money ogimanyi kale ennaku zino balina bye baatalise zino ennaku enkulu bamuva Bulaaya abazze naye muva akasisinkana aba ye agamba nti ezange tuziriira mbalala akujja wano mugenda okuyita mu Lwera nga mumaze okukkanya nti oli wakunzijjamu era n'akunnyonnyola n'ebintu by'ayagala naye n'abakazi nabo si mmere wali omufunyeeko nga enjogera bbiri ayogera menu etyo ebizibu bye enjuba mmanja ate olwoba ku menu abanga akuwadde menu osomamu kyonoomaliriza agende menu neesooke kumalamu amaanyi naye banna abasajja kye bakola gwe b'otandika ebyo ate abasajja balina kye bakola ssente aziteeka mu kano we zibeera ye takayana naawe gwe bw'otandika bannaye kito kyeraliikirira kyo kiwedde agende mu maaso
anti alabye ku ssente ng'obologa waliwo abasajja nga gwe oluba okutuula boti mu mmotoka we papa emmotoka olubuuka mpigi ng'asooka gama zino teeka mu nsawo ng'okwata wekka akalira omukazi gozirina sooka okwate zino ng'okwata akaliro ate n'abakazi abanaku awo yeeraliikiriramu era bw'okyama ku mafuta ng'agenze manyu ng'agenda aziteeka ku mobile money embuto zimubba kaati waliwo izo kati zizo kanziweereze ewaka aba agamba leka omusajja naye anti ati awo beera oleyize ground baatugaa nti abakazi batoba mangu nga balabye ku ssente b'omukazi balaba batikunga katugende twate tugambye kwogera ku mulamu waki ali kasooke mmalirize bano abavubuka nyanyo okwogera n'abavubuka manyi nze nina ekizibu kimu kapo be nali mpeza emyaka 3 era nze antu mbagamba nyo ebintu ebisinga byenkoze mu bulamu bwange byotunulako mbikoze mu myaka 6 ogusembyeyo the last 6 years ng'omaze mu bwongo obwo okukula nali ntuddeawo nga bw'omanyi kati kapo olaba nze ngamba nnyo abantu nti wadde twogera bino bye twogera naye olina okuba ng'otunudde ffe tuzaaliddwa mu kibuga wano naye challenge esinga okubaawo jjajja waffe omusajja yagambanga nnyo bano abaana b'ense be nabeeranga yeewe kuba beyatuulanga awo nga ngamba agwe mutaani wa Namukasa tuula wano era nga mbeera naye olusika radio ke nga nze nkakutte wano bw'alaba ntandise okubongota nga ngamba jangu tugende nga nvugamu nga neetolooza awo kampiringisa bwe bajja we watyo ki nga tukomayo ewaka funayo kisoda ne chips ne tudde ewaka naye yabagambanga nti muzaaliddwa mu kibuga naye mulina okumaintaininga mu kibuga tekibeerwamu kuba kati bizinensi ya nazaalibwa mu kibuga bagenda okuwulira eyazaalibwa mu kibuga nze banzaala bukotaawo ate ozimbye nakawuka mugamba ate okidduka buddusi okitegedde kuba kati awo status eba etandika okugwa kyokka ng'omusajja ate yava emasaka ate ali mu kibuga waazimbye yaba yakuyita kati neyo yenjawulo eriwo kati ffe ogenda okubeerawo booti ogenda nawo omuvubuka eyajjanga kiyenje ayita bayise mu house warming mwe mukyali ku mboozi ya ffe tuli baano mu kibuga naye abaana b'e Kampala wano omanyi bw'oba waakajja e Kampala ng'olaba kati mwe mubeera eno ekyanja waliwo olaba nga batudde ku acres 2 nogaa bannaaye bano beesiimye lwakuba batonnabuuliriza abaana b'e Kampala empakasa yaabwesesa nga yaava ogenda okubuuliriza nti bano balina ettaka eddene baga nti gwe tewaliraba baali ku mayiro olwokuba osanzewo acres 2 ng'obatenda ttaka ddene omuntu aluddeko yagamba eyo yali mayiro namba awo nabo babakwata bukwasi baali batunda kati tulina abavubuka bangi benyumiriza mu kuba nti taata wange yono mama wange yono nakulira mu kibuga kati ogenda okubalaba abaana bo baligamba nti taata waabwe yaluwa gwe wo tumutegedde kati nze neekanga bwekanzi kyali wange omu nga tuli kwa house warming gamba ngaali kiyenje ne ngamba wano waliwo obuzibu kati awo wenajjukirira emyaka gye nnina era be nagenda okwogeramu ne jjajja wange nange ffe bulijjo tulowooza tomanyi nti wakula kati tandika okukola ebintu bya kisajja kikulu oba okitegedde so abavubuka abali eyo wakati w'emyaka 23 obeera muto bati bw'oyingira emyaka amasatu mugumu w'ekitiibwa tandika esadde ne batandika basajja bakulu kati olwo waliyo abaana abato olwo nga batandika okukusaba ebikufuula ow'emyaka 3 mu emeka mu 3 kati yensonga lwaki wala abangi basala emyaka ogenda owulira asobola kusalako etaano ennyimba z'akafeera aziyimba zonna ennyimba z'abasudde azimanyi word by word engero agereesa n'omugamba naye ggwe nze nina 27 n'omugamba waliwo ekitagatta ate Katonda alina bye yatuteekako ebijjukiza obukulu bwo kati olaba wano akeeru ako okalaba ne bwoba ogamba nti envi ezammwe za kika kasi otunuulira nga abaana bo tebazirina ate nga bakikakyo ng'omanya oba sirabo oba tebaba babo nanga nkuze kati
ekirala ekijjukizo ojja nga tewazaala buli lwofuluma n'olaba abaana bo oyo akatandise okukyusa eddoboozi lidoodoomyemu era nga gwogamba naawe okyali muvubuka waliwo munnange gwe mmanyi agamba nti muvubuka naye lumu namugamba omwana wo wuno naye azadde kati baba bagabeeza abavubuka osimba mu layini n'omwana wo nga muzinoonye ne mugaga oli mukulu kakati oli ye muvubuka gwe wakula tebaagala kukkiriza naye kati kyobajjukiza kikulu nnyo ate ebintu ebisinga mwami Kasuku kakati mwe mukyali bavubuka babikolera mu myaka gyammwe kati ate bojja eno gye tuli eno gy'ondaba kunyweza bye wakola era waliwo abanyweza ng'anyweza bbanga nga temuli kantu temuli kalimu teyateekamu beobola abakyatoba n'ensi omuli mu layini omusajja abasimbika n'omugamba ssebo abasajja abakulu waki butusimbika ali mu extra time apakasiza ku sipi ate yakulaga nti bannaye kino akyetaaga nnyo so abavubuka bangi as they are we close it out have that in mind ekyokulala nga bwe mbagambye sekitegeeza nti buli kiseera olina kukola kinene okitegedde olina kukola kinene era ekyo nakyo era jjajjange bajja okufuuka bano abasajja wagwe tokyalinnya takisi naye wazirinnyako nazirinnyako naye saazirwamu wali abasajja abakulu mu paaka omwo batunda ebintu naye teboogera bakangamu kato n'otunuulayo bwoti ng'atunda soda kati olina omutunuuli emyaka 7 mu ejo ng'ali ku soda atunda ecupa 6 magazina anaafisaako atya era lwaliwo nabuuliza neŋŋamba oba nje mwe mwasoma nabuuza omuntu ng'agenda n'akola omutwalo gumu nga gwe musaala gwe ng'eka alekayo omukyala n'obwana obwo babiri nga bapangisa akayumba nga njagala mutuukirira batuwe omusomo atutemeretemere bwe bazifissa ate tulabe ffe bwe tugaggawala kubanga nga bo batuule tetugenda kunyega kigambo lunaku lwabwe kusomesa nabalabanga ku NTV alina kagundi ke baleeta nze ntunda buno bugundi kwempeeredde abaana mirundi naŋŋamba simalamu bantu kukola maanyi kukola naye omuntu ng'ofuna omutwalo kale gumu kitundu ng'ekolekayo omwana n'omukyala ennyumba mpangise tumuwe ekitabo atubalire olina kyonzijukiza ati olaba ye emboozi ng'eyo oli be yatandikanga nti emanyiize embonyeebonye n'ensi nasooka simaa nenkola benti be najja mu kibuga nga mirundi agamba bijjeeko nga tayagala wulira gye biggwera olaba emisomo gy'ogagga olaba emisomo bagiyita batyo gaggawala ekizibu ky'abagagga kukola edit wano waliwo waakuba olutana atatu kakati n'ogenda obuuke walina omugaso omunene n'omugamba kati naawe twagala bino byonna bikugibweko tukukwasa obukadde 5 otuddiremu otugaggawali abawala mbagamba nnyo omukazi anyumya n'entandika paani n'omugamba ewa paani wotuwuliddewo mbuulira wano ovudde mu kyalo oyingidde obwabusiga flampeni butto engano kuba ebyo bintu si byalayisi amenvu eyo paati eyo weebakanaani wootatugamba wano omanyawo tebanyumyawo agamba natandika paani otandika butandisi nomugamba kapita wa paani si mutini nti muwuliremuko era nanyuma yako emboozi yaka haji munnange haji amiisi kiggundu mwe mutuukayo teyagifuna waliwo akatabo kano kawandiika akayigiza obugagga naye nze njagala omuŋŋambire nti haji kazi bw'ayagala okugaggawala naye nze andagirire yasoma naye kana bakasigaddeko empapula ezi nga kaakaddiwa nze njagala kagula njakawa obudde kale akali olina ekisiru byo tweyanzenje naye nga effectively December tuli mu kulya ssente banayo luseke nyamunyamu ejja 13 December ogenda giteekawa eri ku yeya wano njagala ejje otuule ku mmeeza wane wa mukwano gwange kochi wastanire ndawula wali ogenzewoko sigendanga kati kwolo jangu nenga njagala nkuwo alangawo nnyo njagala ofune emmeeza tugenda gaba empombo buli mmeeza egenda funa empombo ezi
Emmeza eriko abantu bameka? 8. Ati tulya tutya empombo 5 abantu 8. Anti buliriza empombo 5 kati nze sikwatibwa mu olusaniya lulamba olw'ennyama. Kreti ya soda ebakwate ku mmeeza. Betumala kreti ya soda tudde ku ki? Tuyine chupa za bereya ne wine nazo tugenda ziteekako. Bereya mwenge. Gojja nywa soda emmeeza yo nja kuteerako soda. Waliyo ne tatami. Nina abantu bange abaguze emmeeza 2 3 4 nanga nti kasuku fere tujja kujja funa bozi. Lwaki mu bbala nali nja kubuuza. Amabala mpita nnyo nga waliwo bubana ku miryango. Bucket night. Biyajjira mu bucket. Soda tebalwati batatamira tebatukolera. Ono omulabye ng'oweddemu. Anti mbadde nja kunyumiza mboozi ye. Yabeera awo bamwoca n'omwoca yali afiiridde mu bufumbo. Oyo gwolaba. Yali ayidde ngene ewa mukwano gwammwe ali mu kkomera. Ye teyajja eyo. Yakiki naawe? Kyawa byakisirubyo naawe. Oleta byaki? Anti kati tufuna ekizampe ennungi. Yali afiiridde mu bufumbo. Musajja yamukwana ng'alinnya amuteeka ku booda buli lunaku paka Kyengera. Ng'avaawo. Ng'ava mu kibuga. Ku Kalungi Plaza nga waakolera buli lunaku. Ng'alina okugenda Ekyengera. Naye oyo gwolaba talya nkoko, talya nnyama. Wabitandika? Kyembuuza bamwoca akoze eki? Waayo wuuyo. Mwalwana? Wakuba buyise? Yamumma akaboozi mu kisiibo. Omusajja teyali musiraamu. Nga muli bawoowe. Nga tasiiba. Nga yagala mujjamu. Naye ekintu ky'okukuma ekyo ekintu kikambwe ennyo. Omukazi namma omusajja. Kintu kikambwe. Awo amazzi kati ekyokuyira amazzi si kirungi naye abasajja bonna abatera okutuusa abakazi ne babatuusaako obulabe nga bali mu lusirika. Anti abasajja teriyo musajja agumira lusirika lwa myezi 2 okujjako ng'ayinayo girlfriend asobola okugwa omukazi mu bulago banaamutema. Kati omanyibyo ebintu by'okwegatta bikwata ku bwongo kuno. Agenda mu katale n'agula ejjambi. Naye n'abakyala bagamba oluusi olwa mukyala w'omukambwe ennyo. Muzze ku bbali. Aye tomulinza kisenge. Aba tudde awo mu ffumbiro olaba kateri aliwo ggalawo. Ofunguliraawo omugaye katutandike. Gazugo nedda. Ne naawe ebyo ebintu ng'otya emboozi eyo. Nedda. Lwaki emboozi eyo ogitya nnyo? Kati awolinda kojja kabaaya. Wamulabye? Yagambye omukazi bamuggyako ennyama. Bamugya ennyama wansi ne bagiteeka. Mwena akwase notakwasa. Ekyazisa. Bw'atambula eno akuba bbanga. Kabayo twayotanga nayo kwemwemu. Naye ng'era musiru bw'ate. Tategeera. Era Kabayo yatunyumiza n'agamba abakazi bawaka basinga ekisiraani. Kabayo yakyogera abantu bona abakazi ne bamunyigirawo ku sawuna. Edda nalinja yote yakwemwe. Nese yagenda okuwa ensonga yatulusinga nnama. Ngagamba ki? Mbogera n'ogenda mu ttawuni n'ogwira ddiiru yo n'ekwasa n'ofuna obukadde 10. Ku ssaawa 3 ez'okumakya n'otandika okuya jene oluwa. Jangu. Kozi wali ongambye olina ekizibu kya 3 mbu n'ogamuwa mu ttawuni. Gundi oluwa bwe zisaasaana mbuzigera ogera essaawa 9 awo. Ogenda n'oga nga zisigadde million 7. N'ogamba zine 2 kanzitwale mu banka nange embeeremu n'akakadde ogenda okutuuka eka ng'embalirire yazze tokyagaba mbeera oweka yatafuna. N'omukazi leero sirade ekikulu naye ng'osibye bakuyitako mmane mu ttawuni. Ng'embeera nayeeta buli omu omuwadde. Obawadde. Naye awo mutuufu. Nga omusajja mutuufu. Ekyo kiba kisiraani. Abakazi baavuma Kabayo nakulu. Tebafunamu abakazi b'ewaka. Tebafunamu. Ate abakazi b'ewaka yafunira mu nkulaakulana yammwe ababiri. Yensonga lwaki bakayanira eby'obugagga. Kubanga yita omwokya nkalu. Alya n'anywa. Naye kati biru naye bamanyiira. Alimuko kamanyiiro.
kati gundi yaŋŋamba Suuna ozeeyo eka akimanyi bulungi okuba bidongo era n'akubuuza ng'oludde nze bambuuzaako najja nsumagira bannanga abamu nga basuzeeyo naye nga naye nze nnyina okukola ki kanzire eka naye nga nvuga emmotoka bwegendako n'ababooda bampa buwiŋŋombe ne ntuuka eka mala okunaba nnyingira buli kifunkazi kyabambuuza naye gwe bw'omala okuyimba ojjawo n'ebyuma banenanyi ngoze nenga kale nsumagiridde kyekyo nebaseeyo ng'abaneezerenkeera yezo lwaki wali abasajja nga ye tayagala bimanya muli naye ku mwenda n'agamba bwagenze dda bajja kundaba ku makya anti ng'era oddayo ku mwenda n'ovumwa nazeeyo ku makya era agenda vumwa ate naga akanzireyo ku makya oddayo nga bukyali nga babuuza olina kyeweerabidde oddayo bamanyi odda 7-8 balaba okumyawo ku 3 asobola kubuuza oli mulwadde nti olina kyeweerabidde nti tewali ndowooza gy'obadde ogenze bakunyizizza ne balyoka batandika okusojja ebigambo ewuwo kati ate amala obikusojja omutima guggudde wala n'akuteerawo emmere apatayiti efudde ate naganga ogisimbye mu busimbifuuko kwegamba neweebuuza kati okunvumavuma kati nze mba nkyasobola okulya naye abakyala mwegiremu ddala omuze ogumma abasajja ekintu ekyo kikambwe ennyo kapo kyekisinza oleeta obuzibu wano abakyala bejjemu omuze ate nga ffeno mu busiraamu omukazi talina buyinza ku mubiri gwe kasamala obbawoowa yensonga lwaki omukyala tosiiba nga tobuulidde bawo kasamba bawoowa waliwo zino ennaku ze tusiiba ng'olwokuna ne Mande ng'omusajja tamanyi nti wakoze mala mubuulira ye asobola okukomawo ku 8 ogw'emisana naga nti njagala kunzijamu ate enjala yakulumyerumye dda ate nga talina musango gwazizza akiye era ffe batula mukazi babalagira nemba mwayombye emisana nga waliwo obutakkaanya ekiro nyiigulukuka ku makya olumala okusaala awo ddamu nyiiga naye oba okyalina obusungu ng'oba osiba busibi kiba kitegeeza ki siba busibi kale olunaku olwayo tulina ebintu byetwagala okwogerako naye emboozi eruddeyo eri dakika zizo tuli 42 sigenze tusigazayo edakika 18 tutambule kati wano mbululu tuyingireyo buno mwami Mawu omanyi mwami Mawu yagenda n'atuwa ntandise obutamuggyako hadiisi yagamba temugenda kulaadde kakebe ka tiya gaasi era babadde basuya tiya gaasi mufune simpase muswadde mugende munuune ku vvu ndowooza banne bali omanyi yatuwa ku lwalaza babeera mu nnyumba muno bagamba ne Mawu naye ayitirizza olube katumulage nti si w'amaanyi yayogera temuli ne banaye tiya gaasi yakaabye tiya gaasi yakaabye eggulo abantu nabye bijja yawandiika mbu naiso negwe batuma okunona tiya gaasi mbu wankyukakyuka mbu yaleeta shisha abantu bayita mbu yite bati naye nomanyi abasinga bonaabona kati nadde ndaamawulire omwana bijja ngamba nti kati gono gwe bamakubyemu kati yesi babonaabona si kirungi n'ebisigadde abasulawo omanyi tiya gaasi oyo abeerawo ennaku ezi kumpi ne wiiki ngabeerawo mu nnyumba obeerawo webasa ekiro n'akutuŋŋonona abantu batandise omumanyiira nze bwedda ndabayita mu nkominalabye bamuyita abantu luli bakubanga obutekebe obu noolaba bwe babu n'emiwabu kati ale bamukuba bayita mu nkoomi balese wa Flavour tiya gaasi shisha ali flavored bigayi we yagazi naye omwana yakubye tiya gaasi wano ku luguudo lw'ekayunga wano nyomanyi nti bamutandika ku makya paka akawungeezi nga babeera bubeezaawo ne beerowooza pa ne bakanyuga yaka ate kati abanyumira naye waki tebamuleka ne bagenda kubanga nze kati tebalina shedu yabi okujjako nga bo bagamba nti tebalina shedu tulaba ku TV tebalina shedu yabi fonti bano bazze baddukira ku kandidate wa baleke bagende baleke bakole ki bwe muteekewo obuteesimbira nti banaye mwanguwe abantu balina okukola mugende ku kifo kyamu naye ate otayizaayo otaddeyo ebimmotoka otaddeyo ate ebimmotoka kakati oba oyagala balagewa wayi ensonga ezo zannemyo otegeera
n'ebyokwerinda bya Afirika si Uganda yokka bisesi. Ate kati abasinga onnyiga be ba NRM. Okimanyi ekyo? Abaali bagamba Museveni for Buganda. Abo. Kati ate for Buganda mwe munyoka tiya gas. Kubanga amazima gali nti waliwo abaagenda ne batakola. Kati waliwo abadde bazimbye ground. Eno kwenarem. Era basooka nyigira kalulu ka ono Nalukoola. Ne bagamba bannange. Waliwo abadde bazimbye ground. Naye omanyi ekibanyiiza Bulimba. Bagane bagamba buli kyalo tuyinako abakulembeze ba NRM 3. Ebyalo nno bingi ebiri mu Kawempo. Kati bomala ogatta abakulembeze okato gasseeko bawagiza 100 no bale entumu y'ebyalo ate nga toweze n'abakulembeze nabo buluto buwezeza n'ogamba bana abakulembeze be NRM baalazeewa abakulembeze we bali naye nabo system nabe balakidde tebeeronda abantu bangi seo bali eyo kati tuli mu kalulu tewalabeerera pazo nga akutte naye wansi ne waggulu agamba waaki abantu bagende wa Museveni ne batamutwala babamanye ennaku ye baani abatwala naye ate balina be batwala abalala anti mbuuza bo ani abatwala beetwala anti naye munene yeetwala bayinza okuba bamusuubiza nti wetutuuka nga naye tukutwala naye balese waaki nze simanyi nga wajjudde nayogedde naye naŋŋamba Kasukwa nga tetuli ku gundi naye ate kamera ate abamuganya omuntu ayabeeganya nagaze sigamba mmwe anti Sendi yagambye bulijjo mutiitiizi afunero Sendi yagambye pazo funalo yimire otunuulire kapo mu maaso mugaye kapote wantutte ayogera ebintu ate ne yejjusa kati yadde agamba baani abataamutu ate yeeganye teyaboogedde kati yagambye mbu yetazannya bw'atyo kati ne mubuuza kyekyakujjeeyo okwogera gwe wamukubidde essimu lwaki yayogedde ate yeetegese yali teyeetegese anti oga nti gundi wandese kati Kenzo abasinga gwe badde bagamba era ye n'avayo n'ayogera nti osanga yanyiize olw'okuba natutte gravity naye ate yampeereza message ng'agamba ebyo bye bagamba bye bateekako ebifaananyi byo nze nadde sigamba ggwe ne twebuuza Pazo ani gwe wabadde ogamba kati ani yatutte Kenzo yatutte gravity kati anti bw'abanga teyagambye mwami Kenzo ani omulala ani yatutte omulala era kati kitegeeza yadde agamba Kenzo n'omuntu omutunuulira mu maaso noga kyokoze si kirungi nottadde eno naye awo kozi yagamba ye apakasa naye alina lwe yakusumulula emabegakaawo yali akusse tewali mutawaana anti mwami Kasukunza abantu basinga bwaba oge bagamba nti akasajja akakulu akaki akaavu nze nemba kola ki obaleka nze mbalinda batuuke emyaka gyange bandage byennyina nga nabo babirina awo nze mukulaaza bulaaza toleeka gwe oli anjogera nani gwe nziriza gwe muveeko bonnenkano gye twerambuze wana ayinza ogamba akyali muto tannantuuka bw'onoomala okunnenkana nga twerambuza ng'otegeera nti abantu tebadda mu kwogera bwogezi nze siri mugagga mwami Kasuku naye mmaze emyaka mingi nnyo nga siri bubi mingi munne nga siri bubi ng'ekindaazo okirya ne kyayi bulungi nnyo sina mutawaana ono beesanga nga kuwali ku gundi akafo bakayita atya ewaalule paka lasti ne muli ebindaazi ne Jenkins ate kati bonna bukunvuma balina obikola mukadde katono banaatera okutikira bannamateeka babiri bajja kuvanga waka bagende bavunaana abanjogeddeko nze nja kubanga nga sibimanyi oli akuwa ekibaluwa akadde kabulayo kati bonna bagambe banguyirize ebivumo kyebakola ntambi gwe yayogerako ye yagamba nze sinza amuloopa abantu abanda bajja kubeera baganda bange bamuloopa bayogera nabo kakati nange nja kubanga sibimanyi oba oliyo Kasuku nga bakuwandiikidde nti wayogedde ku daddi tagamba daddi
kirayanti waffe kati gwe notuukana abantu banobama yatobakola naye ng'akalulu ko kaatabuse eri tiya gaasi eno abantu bakolima omanyi nti eri kampu ya Kenzo epinga eya Bebe tebakolera omugagga omu bakolera omugagga omu nandowooza n'omugagga naye ayagala bibeere bwe bityo naye kati bo lwaki bakwatagana anti kati Diriisa yagera n'aleeta embeera nti eri gye bali mu byalo abayimbi beeri bye baba bayimba kate jjukira bano bo nabo bali ku mugaati naye bambi mwami Kenzo omulimu lwe mujuliramu omanyi mmwe mulaba kati mutambula mu bintu bya shows abantu baafuna okusosola mu mawanga ebitundu byonna oba Busoga oba Mbalala oba Ggulu oba Lira abantu baayo beebuuza nnyo lwaki abayimbi baveeyo ne bayimba wa eri bo tebaga nti lwaki ffe tetuyimba ennyimba zaffe ne ziyingira Buganda wabula batandise kikozesa force okitegeera ekintu ekyo bakikozesa force wakiri eno ffe tuba tuyimba ffeka kati Kenzo ng'omukulembeze ndoza kyamukwatako olw'ensonga nti ayina abo bakiyamani ba regions kati ne bamutuusaako amawulire ago kati ng'alina okubaga kati mwekolemu omulimu musobole okukola ki naye nti ekizibu kye yakola kiri kimu omugaati tebaguzannyiramu bwe batyo omugaati ogumanyi ngumanyi kati bano abasajja bayiiriddewo beogedde ebikankana abamu beefuulidde naye awo twatuukawo tutya ng'ekisawo ekyaffe edda mu campaign nga ba campaign abeesimbyewo be bagenda nga beetaaga abanaasanyusa abayimbi abanaasanyusa abantu baabwe ate kakati ffe tweteega batwetaaga anti bano kati bano Bebekulu baakulira bo baasalawo ne basalawo nti bo bayimbira NRM nabali mu government bo kye bawagira ekyabo NRM tekikyali bampise kuyimba ekintu bakirimu bo ne mukwogera boogera ne bagamba Museveni badde pazo tomulaba ebiseera ebyo Gravity bali tomulaba ekintu baakyambala kati bo bagamba tebasobola kwambala kintu gwe noveeri notandika oteesa byoteesa oba kale bo bagamba bo kye engeri gye baakirowoozaamu nti bw'otunuulira alubamu ya Museveni abasinga yabasayidirayininga nomanyi nti yayita abantu kuba nange kaadi yajimba nga tesobola kukulaga nti ennyimba ezirookingibwa zize walowooza nga tuba Museveni alinayo akayimba ke Museveni kalonkinga nga kake yakayimba bagenda osaba okulwali ng'omukulu ye yeeyimbyeko wali nga asaba okugula ennyimba ze era bano abanene teyabateekamu kati bozi weova Museveni amuwaana atutegeeza nga bali mutaani wa Chief Ali kati awo waava naga nti mu Bululu mu region abayimbi tubasanga eri ekikyali kibi naye bano yali abaleseewa yandigambye nti tusooke pride tugiwe bali bano nga tebannakola ki tebannalinnya ku stage nze kyendabawo ekizibu oba kitegedde kati bano ne bamanya nti ono ekibakaayanya singa baatula ne bakkaanya nti mu Western Nile abayimbi babe bagenda kubaayo naye nga bavudde no tulinako Jose Chameleone tulinako Bebe tulinako Gundi abaasala ennyimba zaabwe ne zituuka eri beegatte ku beeri tugambe nti bwe nnyingira mu Buganda nja kuba ne mwami Mayinja Kusaasira Gundi tibwe naagenda Embalala Baleyigi baani nene Kampala kati nze ndaba bwe beegatta bonna nga bwe batambula ndaba muba temuukeese kale ate ekizibu ekiriwo President bano bo Bebe ne ttiimu ye bo basalawo ne baga nti ate wali buzibu abeere n'ekintu kye Bebe ayita mu bagaggabe bakola kampeyini yaabwe unstoppable balinayo Dina ne Museveni ku Sunday eyo side ze eyo ndowooza entuŋŋamo ate ku olwo waliyo debate kati agenda kubeerayo ku ssimu President ajja kujja President yagoba NTV okimanyi kati wane wali NRM walina kutuula wani bajja teekawo enkofiira ngera banno bwe bajja mwami Rubongo ye baateekawo enkofiira ye neze abantu lwakuba nti bayombye neze ebyo mbyagala okusinga okudiridaalinga nze bwe nkukubira nga oli wa NRM toyagala kasuku mugaye nti akasuku ebintu by'entambuza gy'obitambuzaamu si ye nga nze bwe sikyala wa mwami Kwezi
omugambirawo nekati obuzibu bw'abantu baffe beefuula nti oli ayagala kukulagako simayagala omuntu mugambe direct nti Kasuku oba Shalom agendayo tetulaba bwe yalayiningana yaffe siyinza kugenda wantu ku mukutu nga guvuma obusiraamu siyinza genda ku mukutu nga guvuma Obuganda nga gugufiira ku Buganda sigukyalako siyagenda ku mukutu nga gukakanya bukakanya situlago togendako tuba tugenda kwogera kati enzo kasita abantu babimanya abantu balina otegeera kati ne mu President Museveni alako oba yagenda olaba naga asigenda kwegoba na bano bagende bakole bye baagala nyawo namwagadde nnyo Mwai Museveni okubeera ne nopo kye yakoze ku NBS kubaye bayombako ne bagaa nti NBS temulaga crowd ze namwagadde nnyo omukutu ogumu kagulage ebibye neno twetaaye kati NBS amaanyi bagazze ku NRM bebalanga nopo tejja NTV naye gaze NTV yagazizza ku nopo inengeri je kubamu eggulire lya nopo eriwo obudde eriwoomya n'okakasa bawoomya Oluganda ogewe ngo Oluganda luwoomye kati siba kalango kali kavaako kugoni kochi NBS akaliwa gano ge mawulira amasengejje bw'omala okugalaba ate okyuseko ogenda olabe gali embate yamize sabbuuni babiyinako nanyamba naye amazima nginyinga ke kalango emabega eri awo baali balwanisa ki simanyi nengamba nekalenze ebinewunyisa byonna biri wamu bukedde teryajoogerako eri mu byayo si mukutu gwa gavumenti anti gwe mutongole naye teryagamba nti bukedde yakoze eyo sayini tebagwa oba sibagwa gwa gavumenti nga bolaba UBC ekyo ekyabwe kitegeerekeka yali yegezezaako bugezaako okukola ng'obwenkanya ne mukutu gwa gavumenti nga bolaba UBC kati nabyeko bambi omwana yadambadde akagondi ka UBC ng'alinnye ku mmoloka y'abamawulire abagoberera Mwami Kyagulanyi nga bamusikayo ng'aba bano abaana omusajja omuleka akwata amawulire lwaki omusikayo omuleka so kati byebyo ebiri awo mu kampeyini abantu batambuza naye kyanyumidde nnyo Mwami Kasuku abantu bagambanga nti abantu abagenda okulaba Bobby babagenze kulaba bayimbi omanyi nti ewa Mwami Bobi Wine n'obudde obuyimba tebuliiwo tebukyaliwo naye bwaba wajjudde kakati wajje bagenda okulaba abayimbi siraamu muganda wange ebibuuzo nze wampulirako nga ngamba nti baba bagenze kulaba abayimbi nedda ti mbuzi buuliza ddala bali ababikugamba kati awo nga tuvuddewo wange Lwasa eggulo yawunyizaayo kati yadde baasi agirinnye yatwala Ntambi baasi eriko Shalom ebbanja eryo lya bbanga ki owai simanyi bwe lya nnaku zino yakola bubi batya omusajja agenti yayingira bukya bwati ey'embizzi najjayo sente si ye akulamu sente ziriko haramu teziriko haramu naye n'ogenda ddala ku bukya naye ono yayina sente obeera ono aziyina musiraamu ate yaziyina azikuleetere bw'aba tatambula oba ofudde neno ogenda musajja yayogedde omusajja mbu yafuluma n'ettawo lijjudde omusaayi omusajja oli omulala yagambye yali Sulaimaani eyatwalayo Lwasa nene Sulaimaani naye si wakusaaga negwe nno okyali ku ebyo lwakuba bayinza okuba baalokoka waliwo abavuga embizzi awo nga basiraamu amanya naye abantu ennaku zino balokoka maibanja ge bayina ennaku zino abantu balokola wakati kankulage wano oli ajjanga ye kankubulye Mwami Kasuku abasiraamu mwe bali abeeyonoona ne banywa omwenge mubeera nabo abasiraamu batya embizzi abasiraamu batya embizzi kyokka nate nga mu kitabo ekitukuvu omwenge gwe mubi abasiraamu banywa omwenge waliwo wennali musajja nga ali mu byamizannyo ebyo ayina akakopo tekazikira kyayi nagenda batutandise bulungi ngenda olaba atandise akakopo mbuza sente kiki naŋŋamba akakopo
nga mweyayiyo omwenge nga mulimu vodka ng'omulaba olaba ayo naye ono wamulabye nga kwogera mpola simu yo yoba oyongeza banange tetulina masanyalaze nekiro kinekyo kyakagende kulu mulyano wange protocop ya nanyonjo bali bamubaka embiziye banzikiza nevayo nemutasa embizi Seko omuwulidde nendowooza ekyo tekiina ate kiri haramu oyamba mulirwanaawo kiringa ng'embizzi ng'efe ennyo tenkalamata nejja okunywa oba olinawo bbaafu embizzi ogiwa oba okoze kibi nnyo gigaana Katonda alina obuyinza obuzisaanyawo nakati n'olwaleero n'eddakiika eno aba tazaagala Katonda asobola ozisaanyawo nakati waba akyagala basuuna bbeeni ne bagwa mu nnyama kakati bw'obeera nga ezze kunywa mazzi tenyweredde mu sowaani zamu ebbaafu gireke enywe waakiri ogisuula ebbaafu negireke ewona ennyonta kati bewona ennyonta era baba negenda obeera olina gw'owadde agenda ogirya kitonde kya Katonda tetulya ndye tetuzikwatako naye ate leka gamba mbu okirabe ng'ekyobulabe gy'oli kati nono Seeka akugambye nti badde babba embizi za muliraano awo inadduukira teyakoze ensobi kyekituufu kyennyini gwe muliraano omutuufu kyegulina okukola netoza gati kasaba babba mbizi nze kansigala eno naye Lwasa tukuyozaayoza kulikayo weebale kuwona kkomera naye akasente k'omusajja naye Lwasa agamba mbu ye tayewolangako ssente ate bino omusajja biwandiiko byeyajjeeyo yagamba nabaye Lwasa tafaayo Lwasa alako okuba Lwasa era we yatuuka nalabye akatambi ng'ali ku mpingo ninga naye omwami nannyini ssente ono kati yeraliikiridde dda nga lyawasa essanyu lyaliko neŋŋamba singa asowaseera mutwala muga oyinaho mmeka mabali omuntu gw'obanjala bamutwala n'ogamba obanjogereko naye ng'olaba talina buzibu nali naye nga ngamba babbanka simanya tebagaye bamutwala mu kkooti nga mweraliikirivu kati bwe yagira ne mubuuza kati ogenda kukola otya nagamba be bamanyi be bamanyi nze kagende neeriira emmere yange ekyo ng'akivuddeko ensi yagivaako tafaayo ebiddakawo gwaba kyasanyusizza naye ndaba nti waliwo omuntu nga yeewuwa nalabye ate omukyala w'e Masaka gwe ndaba ku kkooti omukyala w'e Masaka mbu yakkiriza n'ossiramuka nalabye gwe ndaba ku kkooti kitegeeza waliwo owuwo nga wadda abaawo amanye ebizibu byo n'agamba ndi wa kintu kyange mutereevu abo tulina okuba nga tubawo ekitiibwa byebyo nno bannange. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Kali akaboozi kange ke wabadde onnyumiriza k'otampadde. Aka President Museveni we yajja yasamba omupiira na kivubo. Obuuza nga bitekisi. Yasamba omupiira. Aha. Ne nga bwagulinnyako abanaamulumba baasengekeddwa. Okusengekebwa batya? Omuzannyi alumba president nga yaguyina si buli omu. Era okuba oli mu kisaa. Omukuba endobo. Era tone Sempijjo baali balina musiba.
yawaguza najagumujja kuba munonya ayagala olabisa omukulu awo yagira nga aliko shot 7 yali na kivubo nga namulumba asengekebwa n'ogenda ate bwogenda togumujjaako akusala n'ogwa ego za n'obukulembeze bwegwa kusala n'ogwa naye n'ateeba kipa yagweno nenywa enduulu era nze bino byonna bebagamba nti nno omugenzi Amini yawangulanga emmoloka z'empaka n'enkigwamu kati tewali yamuyisanga ng'avuga n'ayitawo yekka wavuga nga gwe kennyini weefuule ekukuba eno kataka naye nga toyagala kgenda kati gezi oyisa otegeerese n'oba onotamu okuvuga emmotoka sebo nga n'anaagomujjako waali nga yabamuga egundi kati omukulembeze bw'aba yagulinnyeeko ate gundi gw'ogendayo si bano kapoina emboozi kale tewali wenaja byebudde mwali mundi masomero mwali ku masomero mwali bato Uwumbwa yebase yakoye ati bagade berijja ku nsonga alina ekivulu kye kimuwuuba bayima iberijja ku nsonga waliwo alina okumukwatirako yamutuuzizza okuva ku nnyala alabiseko 11 ez'okumakya ate n'amusoosa mu studio bayimbeyo akayimba sente azeewola ku batamiivu sawa 10 ez'ekiro oyo abadde ava aye n'amutwala mu studio bayimba oluyimba asooka amuwese era oluyimba balufulumya ku olwo kati awo n'amuta yayimbye ebivulu kati naye kasita abitegeseeka ajja binyumya ajja mmayo ekivulu kyeki kati ekyanywaki kati ate alina kyatannakola tannafuna mukwasi wa nkuba enkuba yali yeeyise ku lw'omukaaga awo naye waliwo omusajja yasibanga enkuba namukunyumiza gwe bayita bwogi mayinja yali akyalina ekivulu kyakola buli mwaka ennakivubo bakiyitanga baba tujja keesa kati omugemi w'enkuba yabeeranga eyo bukomero bamuyita bwogi n'alamula ssente n'agamba bw'oba ogyagala akasa nga obudde kasana okagala nga kali hayi $7,000 ekikome kya $1,000 mayinja naga njagala hayi akasana kabere waggulu oba basiriira bayidde namuwa $7,000 zigenda okuwera omwenda ng'enkuba era nakiva ate katonda etwala omulozi w'enkuba weyayita tewali amanyiyo ebyo ebintu byebalimbalimba ndi balo mayinja agenda okubuuza obulogo w'enkuba aliwa naye era balina igozi gye baali eyo balina kolo gye baali eyo ejjinja aleeta omukwasi w'enkuba n'abagamba njiraba ejja naye kasitamba ku mukaaga mube nga mukozeta kadi yali yagisibira mu anime eno ng'omusulo bwe guwera kasita afuka baati ng'eyiika kati jjukira sayidi zeeyo ebivulu byakwatanga ssaawa mmeka 6:5 ate waliwo ekisajja kye twatambulanga ne kyedda mu ndonga kiga kiroga nkuba naye nakigwamu maze kulwa nnyo mu ndongo nti kiyaayi kyagala kyoleza ngoyi bannange munfunire ku mwana nkunyizaamu ku busati bwanga nti sikwata mu mazzi nze njirina nga tuyitaayita abawala abo so nga bakikuba kyoleza engwe nga nisajja kyalina ekitiibwa bisajja biyiyayiya amagezi bwagikwata mwati bwakwata mu mazzi ng'etonya kati atulina okunoonya ayoleeza omusajja oyo engwe Uganda ekulema bulemi oloozi gundi mujje mukole ku ngoye z'omusajja akwata mu mazzi kombe kyagala kyoleza ebintu by'ebivulu kati gwe wabitandise katonda kasita akuyamba kino ne kiyitamu koma ku ekyo olina eky'omwaka ogujja tokemebwa nti kati zino kankolemu ekya Christmas yomanyi nti bw'oba gwe wategese buli lutasero oba otunula ku ggulu banno bati balabayo mutawaana nga gwe wagambye dda sayidi eno
Kati mba mwatambudde wabaawo obusajja obw'olugezigezi. Agamba side ki? Eno ekyemmanga katebe. Mugende mu maaso yo tetonya. Naye nga gwe omutima tegukuliimu. Kati ne Salom. Yes bebbiri. Naye takemebwa. N'atandika nti ssente nga baazijje wali ate aziyingiza bivulu bya Easter. Yafuuse Ssaabavulu. Essaawa yonna nti ayinza okukemebwa. Olunakola abooti nga naye kapo. Olwa nti ekivulu kyo. Omaye wano beziyingira nnya. Eyo bino ebyaffe oba wamaze. Ogoba bugobi program. Ate mwe numba mwatunda emmeza n'ekivulu bino bye tutegeka bino ebya bulijjo. Sooka n'oga njagalawo abantu 10,000. Sanzifuna mmaze. Ne ziwera essaawa 3. N'oga newe nfuna 2 era ngenda. Kati kunnya kitu n'ogamba singa nfuna 5 n'enzijawo abaana bano. Bo ne bagenda. Ebivulu tobinyongera. Omanyi nateekako ebivulu. Ebivulu bikambwe. Ng'oyagala era wootegeyo omuntu nga talina puleesa, talina sukaali kutegeka kivulu. Mutereevu. Nomanyi ono talina bulwadde bwonna, mulamu bulungi naye ekivulu si kintu kyakusaaga. Ekivulu kisobola okuwanika. Ate kye kintu ky'okuŋŋaanya ssente mu booking ne bazitwala era ng'olaba. Ng'ate tokaayana buli ezigenda zeetaagisa paka lwe ziggwawo. Oli yagambanga nti edda baatugambanga nti abantu beeno lugazi basooka kulaba gataliiko nfuufu. Bamala okulya babika abaana bajja kujja sanga 5. Ne muyingira omusanvu nga tebannagi. Kale n'ab'emasuuliita ate bo bajjanga ku 8. Nobabuuza bavaawa. Ku 8 nga mwabaddewo ddaawo oluusi wagenze n'okgenda. Ne bagamba abantu batandise okujja oliwa. Eyo masuuliita eyo. Ate wabawo ekivulu. Wakitegese ofuna abantu 12,000. Zigenda okuwera essaawa 5 amulimu 10. Kati abadongo ne beekyanga. Tubijjako. Kakati ate nga 10 kino kibana kyakayingira ssente wazikozesa baguzeeko amafuta ga generator togambe nti tubisazizzaamu. Ogamba ebintu by'ekisiru. Ebivulu mbimanyi. Olina byesibiramu 2. Nendooza emirimu gyonna. Naye nze ekyebivulu kiralamu. Mayo mulimu gw'okola nga tolaba akikiwalite yaakyo. Nakyo kizibu. Nze bapromota ab'olusimba w'ekitiibwa. Anyway, bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero tujja kuddingana omwezi ogujja nga tuwunzika omwaka. Ekifo ndowooza okirabye. Katutuulire nga ddala eno. Tutuulenga eno. Ono teryakuyitaayita, teryakuze. Naye okumanya nze embula. Kati wano mba nkwata. Kati ati n'amaddeyo mazibu. Era ngenda kusiga nga nkubira omusajja. Akkirira bukkiriza ogende straight nga bozze. Ogenda kudda wali bypass. Waliwo bypass. Tovudde ku bypass. Kate wakyobuuza nti waliwo bypass. Gwe nvudde. Naye amakubo gano terikwata limu okutuukayo. Nnyina ogera neenyoola. Kati bw'onooba oddayo tobaako wewenyoolera. Ligenda liti. Musajja nnyimiriza naawo ng'ava kati bwe mbadde mpeta ekipande sikira kino ekisonga nti kisaasi ne mba ng'aleegamu ne mpugula. Sirikale nannyimiriza mukambwe ennyo. Agenze n'okutuuka ku gwayimiriza nga ye mukkakkamu. Nanga n'ovuze bubi koze kituufu. Vuze bubi. Kyavuda ngamba omanyi nti osobola okukola accident ne mugaano nange obulamu nze nsenga n'obwagala obulamu bwange buno bw'olaba. Nowenda gasimanyi wenda asimanyi obuki netegereza nga azire eno kyava ngamba kati okoze otya konza ate nkoze ntya munna era ogenda kundeka ngende nga poli mugomo ne ku basirikale nga gwoli mu nsobi akutadde buti ate sente ngende mugero yakundeka ngenda ate nkoze sagamba ko gwe eyankwatanga omwana wange ali mu ddwaliro nga ndi ku simu nzikirira. Edda bali balina omuzenga bwakuyimizanga ggula olugiro mu maaso ng'atuula. Bane abantu baawomerwa emmotoka zaffe sewo nga yeesigama ati. Nasirika busirisi ne muvuga paka ku ddwaliro. Era nagenda njogera ku masimu ng'awulira. Mwana baagala musaayi. Ne muga kakati ndowooza nze kankuwe emmotoka ogende kuba nja kutaasa bulamu bwa mwana. Ayiza okufiira wano.
ebyo tunaabirira banenze kasantuzi ate yenye yangamba mpaye 5 ninye bodo nga naye omwoyo gw'obuzadde gusi wabatuesa ku hospital nemuga kati emmotoka yo gitwale kangene entasobola mu bw'omwana kiteza katutandike kukola ekyo kati nkole kikati yalagala mbu tubeera otunyonyolegane eri omwana wange afe omulala namusanga kawempe awo omanye jamuwe kawempe ku makya nga zisooba ziti kati nengendako ku kawatisapu bana babeere ebbali kaali kalenzi kate emyaka nga 2 oba 3 wapo ne kandaba nze saakala emmotoka zigenda ziseeyeeya ziti mpola speed 2 ngenda okuli akoonako ng'emutwala munyiga kweri nze sirabayo nze ngenda navaamu namugamba mwana gwe tokiddanga emmotoka zino ekiziteekesaako namba puleeti bwe mba siyimiridde giwandiika onkuba ekipapula ne mugamba gwe data yakuya wali omuntu adyo yada akadomola k'amafuta gwe yakava mu ssomero oyagala kufa nimpita mukama we mugeyo takiddanga mwogo okubiri nkoze ensobi ndi ku ssimu ate agakundeetesa musango gwa kutta muntu waita kye bakola ekyakuyimiriza nga emmotoka giyimiridde mu maaso kati oyagala bwe nkutta nange nabagambako ne mbaga bwegaana okusiba ngende eruzira emyaka oba 15 oba 2 n'ojja kuba wafa ate emyaka 15 egyaki wali ekibonerezo ky'okutta omuntu ng'omutomedde eky'emyaka 15 kiti awo tolina pamiti maani sirota nga tolina pamiti saamuse mu bugenderevu kyewamuse mu bugenderevu taba mu mmotoka ekidduka kiwa basinga abantu bagweredde eruzira nga bayitirivu abantu kyembagamba ebyo byoyimirirawo nti anzite bamusibe bajja musibayo emyezi 6 nkubuulidde nga wafa teweeteekayo kale mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange